tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo. Gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Survivor ne Ladies Like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire. Ekibuga kya Vienna kye kisinga okubeeramu embeera y'obulamu ennungi era mu mbeera eno ebibuga bya Bulaaya bye bisinga obungi. Okunoonyereza kuno kwakoleddwa ekitongole kye bayita Massa mu bibuga 230 ebisinga obunene mu kiro ekyasa. Okunoonyereza kuno kutunuulira embeera y'abantu n'ebyenfuna ewamu n'obutonde bw'ensi ebyokwerinda n'ebyensula. Guno omwaka essira liteereddwa ku byokwerinda by'abantu n'ebintu byabwe nga basinzidde ku bumenyi bw'amateeka mu bibuga n'obukuumi bw'eddembe. Eno ensonga nkulu nnyo mu makampuni agasindika abantu b'ag'e Bulaaya okulaba nti mu bibuga gye bagenda buli kimu kiri mulaala. Ekibuga Luxembourg kati kye kisinga okubeeramu obutebenkevu mu nsi yonna. Ebibuga bya Bonn-Zurich ne Helsinki ne bigoberera. Ekitundu kya Middle East mu Buwarabu kibaddemu entalo ezitagwa era ekibuga kya Baghdad mu Iraq kye kisingamu embeera embi ne kigoberera ekya Damascus mu Syria. Wabula ebibuga bya Africa nabyo tebikoze bulungi ku luno olukalala. Cape Town eri mu kifo kya namba 9 mu 2 ne Johannesburg eri mu kifo kya namba 9 mu 5. Ebyo byokka bye biri mu bibuga 10 ebisooka. Ekibuga kya Kampala kyalabiseko mu kifo kya 169 ku luno olukalala era kye kibuga ekisinga embeera ennungi mu buvanjuba bwa Africa nga kinywedde akende mu bibuga bya Nairobi mu kifo kya 184, Kigali mu kifo kya 191 ne Dar es Salaam mu kifo kya 198. Kampala yasangiddwa nga yesinga okwanguyira abakozi abava e Bulaaya wetwogerera eri mu kifo kya 3 ku ssemazinga Africa. Olukalala luno luyamba amakampuni okwekenneenya embeera y'ebibuga okusobola okugereka emisaala gy'abakozi egibasaanira. Ekitunda abantu kifuuse namujinga ku ssemazinga Africa nga bampemba batunda abantu beeyongera okuyingiza amagoba yadde nga be basinze okutunda bavubuka naye mu Nigeria wali abeegumbulidde og'okutunda amabujje gokka. Mu Nigeria nga bwe kiri mu bitundu ebirala mu Africa omukyala atalina mwana atunulirwa nga kivve era bangi bakola buli kisoboka okufuna olubuto ekiba kibe kwe kweyunira abasawo ab'ebyamagero okubafunira eddagala naye ng'ekyennaku bano abasawo baabikwangala. Omukyala yenna anoonya oluzaalo bamulungira eddagala mu mpiso ebiriisa mu ddagala lino ne bimuzimbya ng'ow'olubuto. Mu myezi 9 ne bamusindika mu ddwaliro libalaganye ne bamuzalisa omwana atali wuwe mu by'ekiyaaye. Abantu bangi abanoonya oluzaalo bafiiriddwa nnyo abasawo bano abagamba okukola ebyamagero. Abasawo bano baganyuddwa mu bampemba abatunda abaana n'amaka g'abamulekwa abamu n'amalwaliro bwe beekobaana. Abawala bafuna embuto nga tebeeyagalidde nabo beeyunidde nnyo bano abamenyi b'amateeka kubanga mu nsi ya Nigeria tekikkirizibwa kujja mu lubuto okugyako nga tekyebereka. Bangi bawalirizibwa okuwaayo abaana mu babanda abamu ne babakako okuzaala abaana ab'okutunda. Abaana 10 be batundibwa mu Nigeria buli lunaku era Nigeria malirivu okulwanyisa kino ekizibu ekiranze olw'ensimbi ennyingi ezikolebwa bano abazigu n'abawala abato be bakozesa olw'obwavu awamu n'abafumba bafuna abaana mu makubo agatali matuufu. Omuzira wa Africa Roger Miller akoze ekyenjawulo mu kulwanira obutonde. Omusasi waffe MC Yala kabituwe. Roger Miller wakitiibwa okwetoloola ssemazinga Africa. Ono munnamizannyo yakiikirira Cameroon mu World Cup. Ono yali muzannyi mukulu mu eno tournament ng'era kati yeeyugudde ng'alwanyisa obujamu obuleetebwa kasasiro wa pulasitiika. Pulasitiika ono akozesebwa mu by'okuzimba. Roger Miller ayitibwa omuzannyo w'ekyasa 2000 akyali ku mulamwa nga bulijjo ng'era akola n'amaanyi mu kulongoosa ensi eno. Bwe tuwogerera Roger Miller aweza emyaka 68. Ebicupa n'obuveera bisuulibwa buli lukya ne bisibikira emyala n'emikutu gy'amazzi gyonna. Okwonoona obutonde ye namujinga bw'ebigenga asensedde ensi yonna. Miller awadde bamusaayi muto emirimu gy'okuyonja Cameroon ereme okujjula kasasiro. Obuveera ewaabwe buweereddwa naye nga ttaani 10 ez'obuveera ze zaakuŋŋaanyizibwa. Miller we twogerera ali mu kutendeka abavubuka okuzza ebisasiro obujja ne bifuuka bya mugaso ekita ky'omugaso. Pulasitiika bw'asanusibwa n'agattibwamu omusenyu aba asobola okukozesebwa mu kifo ky'omusenyu okukola siraapu era n'amayinja gakolebwamu gatundibwa ku bbeeyi ya nseko. Ekifudde pulojekiti ya Roger Miller ey'ettutumu ennyo ng'era omuwanguzi bulijjo asigala muwanguzi. Sigadde nze MC Yala nga mbaweereza ku Newsbeat. Weebala nnyo MC Yala naago gatutuusaako. Emyezi 10 egiyise Bujumbura yalimu obutabanguko era gavumenti yaabwe etadde nnatti ku byamawulire. Abakozi ku mikutu gya rediyo ewamu ne bannamawulire ne bakunyizibwa n'abalala ne basibwa. Bannamawulire okuva mu nsi z'e Bulaaya nabo ne babijjamu amanda bw'ekyo Burundi n'erekebwa mu bitaala. Abarundi basazeewo okwerwanirira nga basala amagezi okumanya amazima wamu n'okwogerako n'abantu baabwe nga kw'otadde okulwanyisa obuli bw'enguzi obukudde ejjembe. Abarundi basazeewo okukozesa omutimbagano kubanga byo ebigenda mu maaso ewaabwe tebiragibwa ku TV. Bannamawulire basazeewo okukozesa WhatsApp nga kati kubakolera okumanyisa ebiriwo. Okuva lwasalwako ekibiina SOS
n'ekirungi ne kitondebwawo nga bano balwanirira eddembe ly'okumanya newankubadde kiteeka obulamu bwabwe mu matigga we twogerera abarundi bali kitole kw'eno ensonga y'omutimbagano newankubadde ebya gavumenti yaabwe kukyali lugero luwanvu nnyo aba gavumenti yaabwe beeteereddewo omukutu kwe bawuliziganyiza nga tekuli ngambo tebawagira ludda luvuganya ng'era bano beekennenya amawulire nga tebannagasaasaanya. ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tulolindirira amawulire amalala agookya nsigadde nze survivor ne ladies like tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio paka ku street ge mawulire goberera engoma 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 goberera engoma